NRM okufuga Uganda emyaka 40 gano getufugidde tefuze nti kuba bannayuganda tubadde bajega oba tubadde batiitiizi nnyo oba bannayuganda tubadde tetusobola kuwakanya General Museveni na NRM ne tubajja mu buyinza. Nedda, NRM okufuga Uganda ebadde efuga bakadde baffe, si ffe generation ya Kyagulanyi si gye badde efuga. Ffe jjukira General Museveni agenda okujja mu buyinza oba NRM, abasinga twali tetuzaalibwanga, abasinga baali bakazaalibwa, abasinga bazaaliddwa mu gya 9, abamu mu 2000 be baliwo kati abaana abato. Era abaana abasinga bali myaka gya Kyagulanyi 43 kukka wansi, 45 kaŋŋambe kukka wansi, be bagamba nti ekimala tukooye. Kubanga ffe tulina by'oyinza tujjukiza NRM okufuga Uganda efuze bakadde baffe na bajjajja baffe abalwana olutalo lw'egy'ekinaana eyo ogireeta mu buyinza. Abo abaleeta General Museveni mu 8 oba muleeta mu buyinza bakadde baffe bajjajja baffe babadde afuga emyaka 40. Kyovola emyaka 40 bwe gaweddeko ffe nga tukuze. Kati ffe tumugamba nti ffe munna ebyo by'abalwanya bimwateesa ne bakadde baffe ffe tetubimanyi. Kuba bakadde baffe ate batugamba byewabasuubiza nti byogenda okulwanirira ddembe ly'obuntu, obubbi, obulyako, obusosoze mawanga, ate nti byeyongedde nnyo. Kati ffe naffe ne tugamba nti kati mwalwanira ki? Mwalwanira ki? Ate nga ffe naffe byetaago ebyaffe bikyuseemu, kati tuli mu mulembe gwa AI, technology ali waggulu nnyo. Tetulina kye tumanyi, tukyali mabega nnyo mu technology. Internet tetulina mu Uganda. Oba mweri ne ya kiboggwe mugiseera oba mugikikkiriza temwagala abantu kubawa information. Kakati omulembe gwe tuliko gwa kumanya oba okitegeera, so mwagala nnyo kuumira abantu emabega, naye ebyo mwabikolanga bakadde baffe. Guno omulembe gwaffe gwa Kyagulanyi okumanya tukwetaagira ddala, era twagala okuba n'eddoboozi nga twogera buli kimu. Gwe mulembe gwe tuliko kakati mwe mufuze emyaka 4 nga mufuga bali bakadde baffe, bwe bakaddiye ne bakaddiwa nammwe ne gavumenti yammwe neekaddiwa. Kati ffe twagala kuleeta gavumenti ento eya Kyagulanyi Ssentamu Robert y'omulembe guno emanyi ebyetaago, emanyi n'ensi bwetambula. Kati kuba ebintu bikyuse nnyo, tetukyali eri mabega mmwe gye mwali General Museveni. Ate ekirala gwe bw'ojja ku TV n'otugamba nti bali baamini bali bobote, ffe be tutaalabako basoloozanga obuwumbi 5 obwa Uganda, n'omaliriza nga weewaana ng'ogamba gw'osolooza trillions mu revenue. Ne tukubuuza gwe trillions z'ogamba z'osolooza oziteeka wa, zikoze eki? Tusongereko we ziraze. Kubanga bwegambye ffe generation yaffe ya bibuuzo, tulaba ebintu bingi, tulina amawanga mangi ge tulaba agakulaakulanye, nga tulaba sente z'ogamba z'osolooza zisobola okukola ebintu bingi, naffe ne tuva we tuli ne tudda mu nsi ey'okwesiima. Kati bye bibuuzo bye tukubuuza. Gwe z'otugamba ennyingi z'osolooza oziteeka wa? Tulina ebibuuzo bingi nti buli mwaka osoma budget ey'ebyobulamu, ey'ebyenguudo, ey'ebyamazzi, ey'abiki, naye tewali kye mukola. Ne tubuuza buli mwaka okuva mu matandika osoma zi budget, sente mubadde nga muziteekawo eza budget, ez'enguudo muziteekawo, ez'amasomero muziteekawo, ez'ebyobulamu muziteekawa, sente ze musoma mu zi budget muziteekawa. Bye tubibuuza ebyo ebibuuzo, bibuuzo nno bye bimu ffe bye tubuuza ffe generation eno gye njogerako eya Kyagulanyi Ssentamu Robert etali eri abakadde baffe. Kuba bali bakadde baffe be baabaleeta mwajja nabo, be baalwana entalo, era mubadde na bingi ebyobajjukiza. Buli lwe bagezaako bagamba bannaaye kyekiseera ndowooza tukyuseemu nga mubajjukiza tubazaayo mu lutalo. Era General Museveni obadde n'ebibiina byo nga buli okulonda lwe kutuuka, njogera kulonda okwo okuwedde okw'ebibiina okw'emabega nga Kyagulanyi tannaba kujja, obadde nga n'abasajja bo nga wakwata amawulire ag'empapula, aga TV, aga radio, ng'olina abasajja bo babeera okwo kukubira pokopoko nga bw'olisa abalwanyi era nantameggwa. Ekisinza kuwakanya oyinza oba olisa abalwanyi naye walwanira mu guli mulembe. Kyenjogirako sinyooma kulwana kwammwe, mwalwana naye mwalwana ku guli mulembe. Guno omulembe gwe tuliko si gwa kulwanisa mmundu, gwano gwa peeni, gwa tekinologiya, gwa bwongo, gwa kureasoninga. Ayina amagezi yayitawo, yafuga, yakulembera. Oba ontegeera si byebiri ebikadde. Kakati gwe ng'olina abasajja bo buli okulonda lwe kutuuka bwe kwatuukanga ng'oleeta abasajja bo nga batandika ku radio okwo, olina kyeweekoledde, olina abaana, oyagala basigaza, oyagala sigaza ebyobugagga byo. Londa Museveni tuleme kuddayo mu ntalo nga bambi bakadde baffe nga batya, kubanga bo badde ng'olina by'obajjukiza nga bajjukira entalo ze bavuddemu, nga bagamba bambi tumusajja tumuweebwe tutamuwa tuzeeyo mu lutalo, ng'oyiwa amagye mu kibuga nga gatambula mu Suululu, Moja, Zitanka, Bikasepiki, basajja bali abalwana entalo nga bayitamu mu bibuga omwo ng'abantu bakankana nti yali okulonda kutuuse nga baddamu nga bakuwa. Bw'otyo bw'ofuze emyaka 4 obadde ofuga bakadde baffe.
wabattira ebyenfuna ebyobusuubuzi n'obitta ebyobulimi ebyobuvubi ebyeki buli kimu n'okikwatamu bwoti ne babeerawo mu kusoberwa ne batuweerera ne bafuba okutuweerera ne tumala okusoma ffe generation yaffe ne tubulwa ate emirimu wabaavuwaza okusoma okusse kati ffe bwe tukuze ne tulaba ate ensi bwetambula ne tutegeera ekyokukola abamu ne bagenda mikwano gyaffe e Bulaaya ne batubuulira bannaye bye musoma bifu ojja ku Bulaaya ng'omanyi oluzungu olina handwriting mbooko oluzungu olufukuta amagezi olina naye nga tolina sikiiru yonna ne batuzuukusa nti musoma bifu bannaye Uganda tuli mabega nnyo mu tekinologiya ne tuzuukuka ne tumanya nti tulina gavumenti nkadde kitegeeza tulina okuteekawo yaani Kyagulanyi Ssentamu Robert ate ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert naye n'abeera nga mutambuza atambula nnyo amawanga nga buli bakomawo atubuulira bannaye tufube nnyo tuleete gavumenti y'abantu esobole okutuyamba tuleete gavumenti esobole okutambula n'ensi nga bw'etambula so si bino byakulimba bamaama baffe twabajja emmanju ne mubateeka wa ne mubasindika mu Bwakadaama bannyinaffe bangi bagenze mu Bwakadaama ffe tugenze mu security iwawawa tugenze emirimu eyo cleaning mutusangeyo ku nguudo za Bulaaya eyo twera nguudo tulimbi kasasiro bya Bulaaya eyo wawawa tuliyo mu bizimbe tusiimuula ndabirwamu z'abazungu tuliyo mu mayumba tulongoosa zikabuyonjo gye mirimu egyo kyokka n'ewaka ne muteekawo emyenge nga gya layisi nnyo bavubuka abasajja bakazi bawala abato bonna ne banywa emyenge ne batamira kuba omwenge gwa layisi nnyo ne muteekawo ziroogi nga nnyingi ng'okwegadanga kuli waggulu nnyo bangi ne bafuna ensiriimu ne muteekawo zibeetinga abavubuka bakeeramu ebyo tewali mateeka gafuga bintu ebyo kubanga kufuga bantu ebyo gye muzze mufugamu emyaka 4 bakadde baffe ne mubafugiraawo ng'ebintu eby'ekisiru bya layisi nnyo eby'amagezi bya bbeeyi ne muteekawo amakanisa nga mangi nnyo gammwe ne muteekamu ababuulizi abasumba abammwe emizikiti ne mujingira ne muteekamu bashehe abammwe ababakubira ebikopo abawaanawaana General Museveni era bannaye entalo zijja era bannaye bwe mutakola bwe muti omusajja NRM yesinga bwe mutagira bali balwanyi balina amagye balina biki nga muliwo okuba kikopo okutiisa bannayuganda paka ekiseera bwe kituuse generation nezuukuka ffe bamyaka 4 bamyaka 3 bamyaka 25 myaka 2 tugambe kimala twagala Uganda mpya Kyagulanyi Ssentamu Robert president wa Uganda dako civilian tukoya amagye tetugakoye nti tutubagala muli baganda baffe mikwano gyaffe naye mulina okukola ejammwe ng'amagye ekkooti ebeere kkooti poliisi ebeere poliisi abasomesa babeere basomesa prisons ebeere prisons ngamba buli kitongole kibeere nga kikola emirimu gyakyo so si bya Luganda bakona ba mikwano kati government ya NRM yonna yaba Luganda bakona ba mikwano buli ministry yonna gyogenda mu ba Luganda oyo muganda wa gundi oyo kazini wa gundi oyo mukwano gwangu bwebyo Uganda teyina buyinza kulaga so ffe tukizudde ne tukiraba nga muzze mufuga bakadde baffe mubafugira ku propaganda na kubatiisa na bibiina byammwe ebyobufuzi bye mwatondawo ziredio mwazikwata muteekako basajja bammwe ne boogera ne bakunkumula ennyenje abambi abantu ne balowooza kati leero tunaafuna ku nkyukakyuka kumbe be bamu bano mikwano gyammwe be bali mu bibiina by'ebyobufuzi kati saawa zino tetuli mu bibiina bya bufuzi tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert people power our power maanyi g'abantu ge gamuleeta era ge gagenda omuteeka mu buyinza nkye ngamba protest vote egenda kikola tugenda kumala ne weginaaba myezi 2 nga tuli ku street tujja gimalako tewali kuweeza paka nga tukutte obuyinza bw'ensi yaffe nga tweddiza ensi yaffe tugenda kikola protest vote 226 tewali kigenda kugaana tujja kubeera ku street bwe kinaaba kisiibo kya myezi 3 tujja kusiiba kale tujja kwegabanyamu banaatufumbira emmere tunasonda ssente eza Uganda yonna ne tufumba emmere ne tugirira ku street tujja paka nga tukutte obuyinza bw'ensi Uganda nga tetwagala ntalo zammwe ebyo ebikadde tetujja bigendamu era nkugamba gwe muvubuka gwe remezaamu abawala mukoze kyamaanyi nnyo bwenze bulwenda bw'omukazi ng'ali mu kintu kino mmanya ekyo kigguse kubanga mwe mubaddemu NRM ebadde beekwekamu nnyo ng'amaanyi gayo gonna gali mu bakazi kubanga abakazi mwe musinga okuba ab'amaanyi omukazi bwakukkiriza ne bw'oba muyimbi nakkiriza oluyimba lwogo obeera okoze hit omukazi bwakugaana kizibu okuyitawo so NRM mugaaniddwa akamwe kaweddemu dda abakazi babavuddemu kitegeeza Uganda ebavuddemu ate ffe abavubuka naffe ne tubavaamu kubanga muli bakadde ababaleeta bakaddiye nammwe ate temulina kye mukoze kituyinza songako nti mukoze kino tubaddiremu tewali buli kimu kibalemye buli kimu mukyonoonye buli kimu kifudde si mu bubi naye muwummule ate tulabe ku Uganda empya tuleete ku gavumenti endala tewali kirala bino si bya kibuli si bya kulemezaamu si bya kutta bantu kutuwamba kola fujjo nno tebibayamba
byongera kubanyika byongera kubaziika nga bwe gambye generations zikyuka eno generation ndala nnyo biri ebyokutta abantu kuwamba byaggwawo kubanga naffe tulowooza so kyenjegezaako kugamba protest vote NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert 2026 president wa Uganda addako St Powers mbaagala nnyo muzibule amaaso bavubuka mmwe mulemezeemu mulemereeko protest vote kama mbaya tulina otwala ki obuyinza obw'ensi yaffe Uganda tulekera okubonaabona n'okuyagga gavumenti y'abakadde baffe abaleeta General Museveni era be batusabye ffe tumuwummuze mu bulungi mbaagala nnyo